Kitalo nnyo enkya y'olunaku olwaleero omuyimbi Moses Matovu omukulu okuva mu Afrigo Band afiiriddwako mutabani we era nga muyimbi asonga ate Bobi Wine oluyimba lwe luwereddwa olumanyiddwa ng'ogenda okusanga nalwo musimu ng'olusharinga agugenda kufuuka musango gwennyini ate bwe tweyongerayo mawulire amalala omukunji atasera embeera ye yakusabira nnyo okusinziira ku ebyo ebyamuguddeko okuva lwe yawambibwa ate mu ngeri endala Bobi Wine amaze nafuna akamwenyumwenyu mu makage ne basala ne cake byonna ngenda kuba mbikuwa oli ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing mikwano mbebaze emirimu gye mutuusaako engalo mbagamba nti munsonyiwe olw'okulwawo kola story olunaku olwaleero mumpulira ndi mulwadde kooboolyawo actually nti mulwadde ndi mugonvumu ne munsabire embeere nga nterera oboolyawo video eno nkusaba ogimpere like ate oboolyawo katutandikire ku mukulu Moses Matovu era ng'ono y'omu ku bayimbi abali mu Afrigo Band bw'osobola okwogerako buli muntu n'agamba nti mumanyi enkiro ekikeesezza olunaku olwaleero afiiriddwa mutabani we era nga ne mutabani we ono abadde muyimbi era ng'amannya ge ye Kasozi Abubeka we bukeeredde nga balirwana be bagenze okwekanga ng'omukulu ono yafiiridde mu nnyumba wali eri mu sides ez'entebe era enduulu nekubwa oboolyawo okubuna ekyalo ne badduukirira omulanga ogubadde gukubiddwa mu kadde ako kitalo nnyo nnyini ddala omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuza ekisa na byonna ebyamusobako ng'omuntu mukama bw'aba amulamula amulamuze n'eriiso lye ejjogi tukimanyi bulungi nti yagaba ate era yajjawo katusabe omukulu ono Muzeeyi Moses Matovu mukama ayongere okubeera nga akugumya ne famire yo buli muntu yenna abadde n'oluganda oba abadde mukwano gw'omukulu ono Kasozi Abubeka mukama ayongere okubagumya n'okubayisa mu kiyongobero kino kye mulimu ate oluyimba olumanyiddwa nga ogenda olwakubiddwa oba olwafulumiziddwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine lufuuse ensonga lwali lulindiriddwa oluvannyuma lwe yavaayo n'akola ka promo n'alaga nti ali mu studio ali ku recording oluyimba luno era ba social media in-laws ba social media bloggers n'abantu ab'ebiti ebyenjawulo ne batandika okusaasanya amawulire nti oluyimba lufulumye nga sinaba kubeera nga nkulwa amawulire nti oluyimba luno lugobeddwa oba luwereddwa era nga tokkirizibwa kutandika kusharinga luyimba luno akansooke nkuwe oluyimba lw'omukulu ono engeri gye kiri nti lwawereddwa wabula ezimu ku lyrics oba ebigambo ebirulimu nga ye kennyini abyeyimbira nga ndukuulirizaako omulundi oba oliawo ogusoose katusooke tuluwulire nkomewo eyasomera mini ebisembayo mu myaka gy'ensanvu nga zize kusomera musaba ne busajja bwe olw'ebyo bye mutukoze mutulugunyiza ensi ne mukamala n'eggwanga ne mulinyaga balimbalimba bannammwe be mukulembera nga mubasuubiza eddembe lyesalirawo ne mubasuubiza okugoba ababba obululu ne mubasaba n'abaana ogenda mu nsiko Buterevu lwero oluyimba olumanyiddwa nga ogenda kati oluyimba luno gavumenti ya kuno akigambibwa nti yaluweze era neruteekako restriction bw'obeera ogenda okuludownloadinga esooka kugamba osayininge in whereby wosooka okuteekamu ebikukwatako byonna kati gwe ayagala okubeera nga owuliriza oluyimba luno abakugambye oli waddemba okuluwuliriza nga gwe omuntu sekinoomu wabula ate tokkirizibwa kulusharinga ate n'oweebizinda ndalo bano banyine ebizindalo ntumbizaamuko ekyalo ne kiwulira okusangibwa mbu nga okuba oluyimba luno musango munene nnyo era gugenda kubeera musango ogukuvunaanibwa oba oliawo mu mateeka olw'okusaasaanya obubaka obuvoola sides ezimu oba obubaka obuvoolera ddala abakulu abali mu nsonga ez'obufuzi kati government evuddeyo nebeera nga etegeeza nti ekimu ku kiwereddwa ekireetedde oluyimba luno okwerwa lyrics oba ebigambo ebyakoleddwa ebyateekeddwa mu luyimba luno bigambo abisiga obukyayi mu bantu ate era bigambo oba oliawo biina abamu bebikola ki bebiyeekera fe wano ku Viki Exclusive tujja kubeera nga tukutegeeza nti luno oluyimba luviiriddeko n'amateeka amapya mu music industry
industry okubeera ng'oboolyawo aga creatingibwawo tetunaba kukakasa oba amateeka gano gagenda kutandika okukolerawo akatusuubire nti mujjukira bulungi nnyo ekyaliwo era ndowooza Bobi Wine ono y'omu ku bakyusizza music industry ya wano e Uganda okugiteekesaako amateeka ag'enjawulo. Mujjukira olunaku lumu baateekawo amateeka agagamba nti omuyimbi takkirizibwa kufulumya luyimba nga tasoose kulutwala mu ministry nga neruwuliramu nemukkiriza lyrics ezo nti nungi as publishing oba mbi, then kati eteeka aweeriri ne teriri nnyo mu nkola wabula akigambibwa nti okusinziira ku luyimba luno Kyagulanyi lwe yafulumiza alumanyiddwa nga ogenda amateeka gano galitandika okukola mu bunnambiro so nga ate sides ewe tuba tuvuddeyo mwana mulenzi mukunja atasera ebyamuguddeko si birungi naye nga sinaba kubanga mbikuwa nzikiriza nkujjukize nti Biva Organic asangibwa ku Access Building Rubaga Road gwe wena atawanyizibwa obasumbuyibwa ekika ky'endwadde yonna akugamba toyingira mwaka mupya bannange na kirwadde kikadde ayingira omwaka omujja nga naawe kennyini oli mujja. Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu okuva mu ba Biva Organic abasangibwa ku Access Building Rubaga Road awo akugamba gendayo awerenga ofuna obujjanjabi obw'eddagala ery'obutonde eddagala eritalina bulabe ery'omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. Ate teweerabira nti Access Building abasinga babula nnyo naye bw'otuuka ku nkulungo oba ku round about ey'Emmengo okwata ku luguudo oludda mu sides ez'e Kampala nga wakayita ku mafuta agasooka ojja kuba olaba ekizimbe ekyo kimanyiddwa nga Access Building ojja kulaba Biva Organic eri awo ku ground floor oberenga oboolyawo ensonga z'obujjanjabi ozifuna bulungi. So nga ate omukulu amanyiddwa nga omukunja atasera mumujjukira bulungi nnyo mu biseera awards awezaategekeddwa juzi wano lwe yalwanaganye n'omukulu Gerald Kiweewa era mu kaseera mpawo kaaga nga yakamala okudda ewaka wayiseewo ennaku ndozanganya 3 omukunja atasera kigambibwa mbu abantu abatalina mmundu ne bajjanga bamufollowinga okuva ku pate emu gye yaliko era agenda okutuuka side z'omu Makindye gy'asula oboolyawo nsaawa nga 9 ogw'ekiro kigambibwa nti lwe bamuwamba era ne bamutwala wabula n'abulamuko olunaku lulamba bwagenza okuddamu okubeera nga bamuzuula nga omukulu tafaananikako ebifaananyi ebyo bitadde mu black and white lwa nsonga nti bitiisa nnyo amaaso naye nga ffe wano ku Vic Exclusive tugamba nti tuvumirira nnyo ebikolwa eby'ekitugumbuzi nga bino tuvumirirwa nnyo ebikolwa ebitalina mutima musaasizi eri bantu bannaffe atugamba nti ebikolwa nga bino oboolyawo byali badde tebiri mu nsi yaffe Uganda naye olw'okuba nti oboolyawo Katonda munnange yateekateeka buli kimu tugamba nti mukunja atasera mumumanyi abadde ndowooza y'omu ku bavubuka abagamba nti ye wamagye ku TikTok okwo yanga bw'abadde abyogera. Kale oyo nga tumutadde ku mabbali Robert Kyagulanyi Ssentamu Babi Itungo Kampala Solomon Subi Shine Sharon ye family y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine abafunyemu ekiro ekibadde ekyessanyu era nga yokeke gyolaba mu maaso tebagikoledde Solomon tebagikoledde Subi tebagikoledde Namagembe okujjako okuba nti bagikoledde omukyala amanyiddwa nga Babi Itungo. Omukyala ono yakoleddwa ka surprise pate kano mu kiro ekikeesezza era olunaku olwaleero wali mu State House ey'Emagere oba mu maka aga Kyagulanyi.